الذي أمر بعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يبزب الله سبحانه وتعالى awaniridde eggulu n'ensi na buli kitonde kyonna ekirimu, yasaana okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yatujjira n'ekyengera kino ekinene ekirimu ekitangaala eky'obulamu bwaffe obw'edduniya n'obulamu obw'oluvannyuma, bwe bulamu obw'olubeerera. Ekitangaala kino alituuka nakyo mu maaso ga Allah, agenda kubeera nga yeesiimye. Kitangaala kinene, nuuru tawhid, kitangaala ekirimu tawhidi okwawula Allah. Era bannabbi bonna Allah be yatuma ye message gye bajja nayo yakwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Bakubiriza nga nange neekubiriza era twesabirenga nnyo butumala okusaala mu mbeera zaffe zonna okubeera nga Allah atujjulula nga tuli basiraamu. Obwo bwokka bwe bulamu, teriyo bulamu bwonna nebubeeramu ssente, nebubeeramu emmundu ezenkana zitya, nebubeeramu okutambula mu nsi yonna, nebwogenda mu bwengula, newokka wansi mu nnyanja nga tolina busiraamu. Obusi bulamu, obulamu busiraamu. Okumanya obulamu busiraamu bwe bulamu obujjuvu. Era omuntu yenna gw'olaba mu byengera bino eby'edduniya ng'atiba, ebyengera ebyo si bijjuvu. Ekijjuliriza ebyengera kuba busiraamu. Era gwe oba olina ky'olina kyonna mu butono bwakyo ng'okiraba naye ng'olina obusiraamu, ekyo ekyengera ky'olina kye kijjuvu. Ate obusiraamu kikulu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze nga tuli basiraamu, era atujjulule mu bulamu buno obw'ensi nga tuli basiraamu. Tuli ku mukawwimaati aljanna, ensonga ezeekiika wakati waffe mu kuyingira ejjana. Tuzze tuzoogerako nga n'ensonga esingira ddala okuba ey'akabenje nafsuka, mwoyo gwo bwe gukutwala mu bikyamu ne gukulaga kiri. Omwoyo guno bantu gwe gubalemesa bambi, olina okugulwanyisa ennyo. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Buli kyonna kyokola manya nti omugaso gwakyo kidde eri mwoyo gwo. Kati buli kyokola kyonna bil aks nga kyennyume kyakyo kikosa muki? Mwoyo gwo. Tugulwanyise nnyo. Mulundi ogwayita twakoma tunnyonnyola ku zimu ku nsonga era ezitulemesa okuyingira ejjana, ne tugamba nti al israaru ala al ma'siya. Al israar ala al ma'siya, muntu okulemera ku bwonoonefu n'alemera ku zambi. Zambi oliyinza oliraba nga ttono naye olikoze eki? Oliremeddeko. Ensozi ezo zemulaba bwali buyinja butono ne bugenda nga bukola ki? Obuyinja wala ne lufuuka oluki? Olusozi.
ke kabenje akali mu kulemera ku mazambi. Ojja kulemera ku zambi olabenga ettono oligaye likufuukira olusozi. Era nabbi yatuziyiza n'atugamba nti iyaakum wa muhakkaraati dhunub, mwewale nnyo okunafuya amazambi. Kati ensonga eziremesa abantu okuyingira ejjana min mukawimaati aljanna al israr ala al ma'siyah, kulemera ku zambi kubonoonefu ku nsobi. Riba ogiwulira katufaayo paka Allah lwakujjulula kufiiridde ku zambi eryo. Kubanga akabenje akali mu kulemerera ku mazambi kalimu ebintu bisatu ebyakabenje ennyo eri obulamu bwo. Ekisookera ddala hirimaani tawba, Allah ateeka wakati we ejjiji ly'okwenenya. Kubanga ezambi buli woliremerako Allah akutwaliriza nalo tawba nekulema, yoga nga tewenenyeza. Bameka abafudde nga tebenenyeza nsobi ze bawangaliddeko. Oli n'atuuka n'okufa, oli n'agamba nti musabire nnyo Mustafa kubanga byabaddeko mwenna mbadde mbimanyi. Kati amazambi okugalemerako galina obubenje busatu. Akasooka Allah akumma tawba, naye ekyo Allah wakikuma aba akulekedde ki birungi kati wenenyeza, kubanga taibu min adhambi kaman la dhamba lahu. Ekyokubiri akabenje akalimu mu kulemera ku mazambi suul khatima, ofundikira enfundikira embi. Oluusi ezambi eryo lyeremeddeko Allah kwakutwalira. Bameka abafudde nga bafiiridde mu masabo olwa shiriki. Siraamu n'afiira mu ssabo ne bapalapalanya nti yafiiridde mu ddwaliro naye nga yafiiridde mu ssabo. Bameka abafiiridde mu bwenzi. Bameka abafudde amasasi ne babakuba nga abadde banyaga banka oba ebitongole ebyenjawulo. Suul khatima, kubanga obubi bw'okulemera ku mazambi tomanyi ki kyogenda kufundikira nakyo. Ojja kufundikira bubi. Enkomerero oyo kyobola ba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah atugamba tutunuulire nnyo enfundikira. Ebirowoozo byo byonna biteeke ku nfundikira so si ku ntandikwa, kubanga gye tuvudde buli omu amanyiyo. Twava eri abamu baava mu buruda, mu mataali, mu mawuledi. Allah nakuwa hidaya, bubonefu bwe walimu. Abamu nga babawunsa bakuuma ku mabaala. Kati totunuulira nnyo eri, tunuulira ki? Enkomerero. Al-ibra binnihayat. Kyoba otunuulira ennyo nihaya ofundikidde naki ogenda kufundikira naki. Innama al-a'malu bilkhawatimi, emirimu Allah agitunuulira bilkhawatimi. Naki? Nakomerero. Ekyokusatu kyetusembyayo mu kabenje akali mu kulemera ku mazambi fukudaani nuuru l-ilm. Allah akuggyako n'obulwa ekyengero ekyokumanya. Kasita Allah akikumma ekyokumanya n'otamutegeera, n'otamanya bulungi buli mu kino, n'otamanya bulungi buli mu kiri, kati Allah akuggyako ekyengero ekyo ekyokumanya n'owangaalira awo ala jahlin, mu butamanya. Oli n'atuuka n'okweramulako n'aka nti nze gw'olaba gulyokera eyo. Oli n'aga Katonda yalimanya. Ekimwogeza ekyo bambi nuuru eri Allah yagimukola ki? Yagimugjamu, talina kyalabanga kimugasa. Akati baganda bange abasiraamu, mu bimu min mukawimaati aljanna al-israaru ala al-ma'siyah, kulemera kuki? Ku nsobi.
ensonga endala olwali gye tugenda okutandikirako taruku swala, kuleka ki? Omuntu saagala wangale mubulamu buno obwensi ng'alina ekimbe ky'obutasaala asuubireyo okuyingira ki? Ejjana. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alfarqu alladhi bainana wa bainahum taruku swala oba al ahdu alladhi bainana wa baina ash-shirk taruku swala. Enjawulo eri wakati w'obukaafu ne shiriki kuleka ki? Faman tarakaha fakad kafara. Teriyo mukaafu agenda kuyingira ejjana. Era buli wobeeraawo nga tosaala weeteeke mu bitendo nabbi byayogera ku bantu abakaafu nti oli mu bo kasita oba nga tosaala. Gwe twogerako omuntu wano atasaala yoyo atasaalira ddala bilkulliya, essola ye tazisaala. Hatha yaishu kalbahaim, afaanana bw'ati awangaala nga nsolo. Bali lbahaim afdal minhu, n'ebisolo ebyo byemulaba bimusinga obulungi. Omuntu okuwangaala nga takola ki? Kubanga omuntu yenna atasaala taliimu kalungi. Ye omuntu bw'alema essola agenda kusigaza ki? Kubanga essola laha sha'nun adhim, embeera zaayo essola nene nnyo mu Busiraamu. Rukunu min arkaani al-Islam ba'da shahadatayn, empagi ey'okubiri oluvannyuma lwa shahada ekakasa nti Allah yasinzibwa. Wakati essola omuntu okugireka, bantu bangi tebasaala, abantu bangi essola tebalina mugabo ku yo. Omuntu n'awangaala obulamu bwe ng'alinze kusaala mu Ramadani, oli n'awangaala obulamu bwe ng'alinze asaale mu Ramadani, era kati beewera beetegefu balinze ekintu eki kulangirira nti Ramadani yatuuse bajje basaale. Ekiraga nti abantu tebasaala kwe kujjula kw'emizikiti mwezi ogwa Ramadani. Ekimanya nti abantu tebasaala kwe kulaba abantu nga bazze mu Ramadani, fatara fihim al-ajaib, n'olaba ebyewuunyisa by'abasaaza abasaala mu Ramadani, tasarrufatihim, ng'enneeyisa yaabwe mu ssola oyinza okugaa nti ono yassira musejju, talina kyamanyi kubikwatagana naki? Na ssola. Gende mmanju awo abantu mu Ramadani nga bafuna wuzu, abamu batandikira ku bigere, olina omulaba n'anaaba mu maaso ng'anaaba obujonjo, azze amanyi nti Katonda wabeera muki? Mu Ramadani. Era oyo n'ogezaako n'ogamba nti omuzikiti gugaddwa mu Ramadani aba muzibu nnyo. Naye obutasaala bigenda kukuziyizaako ekkubo eryekiise wakati wo mu kuyingira ejjana. Gwe kasita oleka ki? Essola n'ogireka. Banayinga essola mpagi mu mpagi z'Obusiraamu. Tugiwe ekitiibwa, tugiwe ekifo kyayo nene. Basahaba ba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-salafu salihun, tebalina kye baalabanga bukaafu buli dayirekiti nga kuleka ki? Nga kuleka ssola. Tebalina kye baalabanga bukaafu buli dayirekiti nga kuleka ssola. Naye owangaala otya mu bulamu buno obwensi ne bukeera ku makya n'omalako omwezi n'omalako omwaka nga gwe tosaala? Nzijukira kuno ku kyalo kwendi, omu ku basajja abakulu era kati bakyaliko, tasaalirako ddala bilkulliya, nga n'imaamu ono tannaba kufa. Yatutuuzanga nnyo obufoofufu nga tugaa nti gundi lwaki tasaala. Ne tuuka n'okuwandiika amabaluwa, ne tugendako ewuwe, ne tutuma ku batabani be baluwa no mu masijidi boogereko naye, n'atugamba mu bimu mu bigambo bye
naga nti nabawa abaana baliyo basaala ze mundeke ndi ku byange nabawa abaki abaana. Ekyokubiri kye nasembayo okumulabako byesigenda kwerabira mu bulamu bwange ye swala gye yajja okusaala nga bamaze omwesibako ennyo yali yaidi najja nayimirira mu swala omwo mwennyini naafuna essimu eyamujja mu swala nga tennaba nakuggwa n'agenda nakati kwali kuno ku kyalo sajja akuze ali myaka egiyingira 7 muslim bi ismihi linnya lyalina lya busiraamu nga namwogedde wano mwenna mumumanyi naye tunuulira obukakanyavu obwo Allah bwatuusa ku muntu. Sola ya Idi jajjumbidde ekisookera ddala ya sunna obulamu bwe mu mwaka naye kennyini tagikoze eki tagimazeeko n'agenda n'afuna essimu n'agenda. Kale olwo n'abalala bambi abafaanana bwe batyo ng'obulamu bwe takola ki tasaalira ddala. Kigambo ky'essola bannange tukidwanirire tukiteekeko nnyo amaanyi. Mulabanga ffe abajja ne tusaala ne mulowooza nti ensi yonna esaala. Abantu bangi tebasaala. Lwaki Allah atuuka okugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti wa'muru ahlaka bis-sola, lagira abantu b'okusaala wastabiru alaiha, ate kiremereko. Beera n'obugumiikiriza ku kyamakulu tokita. Omuntu agenda n'akamugamba emirundi 3 naye akoze eki annemye. Wastabiru alaiha, beerako kiremereko. Allah atugabirira kubanga eswala yeswila ye connection eri wakati waffe ne Allah twogera naye. Lwakuba abantu b'omulembe guno tebafiiringa makulu gali mu swala, naye njagala omuntu atandika ebikolwa by'eswala nga ddala afiiringa nti asaala, alabe ekifo watuuse ekyenyi kye ng'ayogera ne Allah, alabe kyafuna mu mutima. Era yonna gy'otandikira eswala bwokka ku sujuudu bw'oti nga ddala oli musaaze, amakulu g'ofuna bwe liba ssanyu, okutoolokoka kw'ofuna kwokka ng'oli mu swala ng'otuusiza ekyenyi kyo wansi, kikulagira ddala nti ddala wakati wo ne Allah waliwo oluki. Mu swala Allah mwayogerera naffe buli ogamba alhamdulillahi rabbil alamin, Allah n'atudda n'agamba nti hamadani abdi, muddu wange antendereza. Arrahman arrahim athna alayya abdi, paka watuka n'ogamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah n'agamba nti hadha bayni wa bayna al-abdi wama sa'ala, kati ekyo kiri wakati wange n'omuddu kyagenda okusaba. N'ogamba nti ihdina as-sirata. Mu ssola mumuli connection yesila etuyunga wakati waffe ne Allah mu kwogera naye. Nabbi yagamba atya nga tutadde ekyenyi wansi ti aqrabu ma yakunu al-abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Omuntu wasingira ddala okubeera nga ali closed ne Allah ng'atadde ekyenyi wansi. Fa akthiru min ad-du'a, muyitirizeewo nnyawo okusabirawo, kubanga oli close ne Allah. Kiringa gwe okutwala ne baga nti mu bantu bano ab'ensi, ebitonde by'ensi, ne baga nti oyo nannyini ssente mu ggwanga, ne baga ngenda mukutuusaako weeyogereko. Bw'otuukawo okola otya? Tolina kwogera. Naye kati nabbira bakyatusembereza ti okumanya tubeera kumpi ne Allah. Fa akthiru min ad-du'a, buyitirizeewo okwogererawo ebyetaago byammwe, omusabe Allah. Kati laba omuntu atasaala bwafiirwa obulungi obwo boogera nani ne Allah direct, n'obeera mu sola nga buli kyoyogera Allah akuddamu. Taga nti hamadana abdi, muddu wange antendereza, ansuuse, ategedde nti nze mukama we, kyasaba kyonna kiri wakati wange naye. Ntegerekisi
baganda bange swala erimu obuwomerevu kyembagaye nti bw'otuusa wansi ekyenyi kyo nga ddala obadde osaala ddala ng'ofiiringa amakulu g'eswala tosobola butafiiringa nti ddala mu butuufu njogera nani n'okutoloka kwofuna swala kyova olaba kyakabenje nnyo okuwangala n'abantu abatakola ki abatasaala era Allah aleme tugezesa n'abantu batasaala Allah asobola okugezesa ne muzaddewo nga tasaala yakuzaala ye taatawo ye maamawo naye nga ebyeswala si byaliko obulamu bwe bwonna nga tamanyi kigambo kye bayita swala ne bw'oyogera naye ne bw'ojja agamba omusaala gwammwe guli awo mwe musaala saalira awo naye nga ye tasaala nga ye maamawo akati omuzadde bw'atyo Allah omukujjululako ddala mu butuufu naawe oliyimirira ku salaatul janaiz ng'ogenda kugamba ki nga mukadde wabadde awangaala bw'atyo ogenda kugamba ki muli oliwulira ki kubanga oyinza obutakisobola kukigamba bazze kusaalira ti mukadde wange abadde takola ki naye nga gwe kennyini olibeera muswavu okulanga abasiraamu bali mu nnyiriri basaalira muzaddewo abadde tamanyi kigambo kikwatagana na swala oba mukyalawo kikisobola okujja nga kigezo kyeŋŋambye nti kyakabenje nnyo okuwangaala n'omuntu nga takola ki nga tasaala ayinza okuba omuzadde ayinza okuba omukyala abakyala abamu Allah abagezesa nabaami baabwe nga n'abaami ebyeswala tebabiriiko ani nga nolaba omukyala mujjumbize naye ngaomwami Allah gwe yamuwa ebyeswala se byakola ki si byaliko tusabe Allah aleme tugezesa ddala abasiraamu Allah abagezesa nnyo n'abakyala abatasaala nemufundikira nga mwebulizabuliza mu byafaayo ebyakulembera tegerekisi tuyimirizeewo ki swala n'abantu baffe tubalemereko okukola ki babeere nga basaala omuntu yekka atasaala yeebuuza ekibuuzo nti ani yanteeka mu nsi oluvannyuma lw'ensi eno ndagawa era Allah bwe ndituuka mu maaso ge ŋŋenda kumugamba ki kyekiseera omuntu atuule wansi afune obuswavu n'omulezi we eyamuteeka mu bulamu buno obw'ensi amanye kiki kyamwagaza mu byakwagaza Allah swala Allah takwagaza kwambalako takwagaza make-up wo niye ogenda okulaba abantu bali bize nnyo with make-up bakyala naye ngaeswala temuli era mu bimu ebiremesa abakyala okusaala ku mikolo make-up teyagala kweteekako mazzi kufuna kwejjako byetaddeko sola nemuyitako ali mu katebe bwe baleeta omugole bwe baleeta basenga bwe baleeta ebintu atudde bwati baganda bange sola omuntu bw'aba tasaalira ddala bino bw'afa obusiraamu bwaziiza kubasigaddewo okubimukolako tuli fenna ekisookera ddala omuntu nga tasaala bilkulliya tugambye ennamula y'obusiraamu abeera muki ye wasifu nabbi gye yamuteekako teyagambako nti mukkiriza wasifu gye yamuteekako ekitendo kyakubeera nti nno si muki mukaafu yenjawulo eri wakati waffe n'abantu abatasaala kuleka swala abagirese yenna abeera mukaafu teriyo nabbi kyeyayogera tyabeera mukendeevu wa bukkiriza nti oba abeera kitendo kyalina kya bukaafu ntegerekisi kubanga mu bimu ebikulako abantu waya kubayita baki niye bakikuyita lwaki kubanga okikola ki okyambadde kati oba toyagala bakikuyite kiveemu beera mubakola ki mubasaala ove mu ekyo ekitendo kyotayagala kikuyite naye omuntu bw'afa nga tasaala bino tebimukolebwako ekisookera ddala yahrumu alaihi tagsiluhu
kiba kiri haramu gye tuli, kituziyizibwako okumunaaza, tetumunaza. Wala takfinuhu, tetumuzinga musanda muziikibwa basiraamu mu ngoye zo mwofiiridde, mu saati yo, mu jaketi yo, bazingezinga awo ekikeeka si ntegerekisi. Ekyokusatu, tasaalirwa. Akati omuntu abadde tasaala, lwaki abantu bamusaalira? Kukenyini naye weebuuzemu ekyo, abadde ye takola ki? Kati ekimusaalisa abantu bamusaalire kiki? Omuntu abadde mu nsi mu bulamu Allah bwe yamuwa ng'awakanya esswala, lwaki bw'afa abantu baagala bamusaalire? Nga ye kenyini esswala abadde agikola ki? Abadde agiwakanya nga tagisaala. Lwaki abasigaddewo baagala bamusaalire? Era bagambe ki Allah? Ti Allahumma gfir lahu, Allah nomusonyiwe, wathabbituhu bilqawli thabit, omunyweze n'ekigambo ekinywevu. Kigambo ki? Kubanga min mustalzamati shahada, mu bimu ebiraga okunyweza shahada gye wayatula, kuyimirizaawo ki? Tosobola kuba na shahada nzijuvu nga tosaala. Kati okusaalira kiba kiri haramu kubasigadde. Era kyovola abamu bakola olukujjukujju ne bagula bayimaamu, oluusi ne bafunaawo omusiraamu n'awerekera mayiti nga imaamu we, ne bamugamba ojja kukola eri gye tugenda okuzika nga imaamu we oyogere. Naye bambi obujulizi bwowa ku muntu, egye bayita shahadatu zuur, okuwa obujulizi obwaki? Obw'obulimba. Ye omuntu kennyini abadde yekakasaako ntakola ki? Era abakubanga omufu Katonda amuzza engulu bw'ati n'abalaba nga muyimiridde mu nnyiriri z'esswala, yali beewuunyizza ng'alaba mukola ki? Yali beewuunyizza. Ye kennyini abaddewo nga takola ki? Ne batuuka n'okwegaya ne bakuwandiikira n'ebbaluwa abakulembeze b'Obusiraamu, neera essola neekulema. Ntegerekisi. Ekirala, bwafa taziikibwa, waziikibwa baki? Basiraamu. Mumuziise ku bijja byammwe mumwawule ne baganda bammwe abasiraamu be muzze muziikawo ateebweyo ebbali. Bwe muba mulina ekibirabira, jjajjammwe yabalekera ekibira gye muba mumutwala eyo. Kirimu okubuulirira n'abasigadde nti mulaba obusiraamu obutuyigiriza ebintu, kirimu okulabula abakoze ki? Abasigadde. Kyekikolwa ekyo kiki? Kibi. Waliwo ebintu obusiraamu nga bwabiteekawo nga bibi, kati nga birabula abakoze ki? Baga nti Hamza bamuziika eyo mu kibira, waliwo kabuli ya muganda wammwe wano ali eyo mu kibira, ali bwomu. Ekyamuteesa eyo butakola ki? Abasigadde bonna baliba balina okwebuulirira. Omu ku bakadde baffe Allah yamujjulula gwe bayitanga Sheikh al-Islam, waaliwo omusajja omu ku batabani be mu famire yawasa omukyala. Bw'awasa omukyala n'awangala naye n'amuzaalamu abaana abo basatu. Omusajja n'atuuka ekiseera ekirala n'awasa hakka ey'okubiri. Mukyala n'afuna obujja obubi, abaana bonna n'abatta. Yabambazanga engoye, bwe baali basula waali walinaanyeewo omugga, ng'atuusa omwana ku mugga bw'ati, n'amuwa obutwa n'amusuula mu mugga, n'akima owokubiri. Ng'amala bambaza bulungi ng'abagenda okukyala, n'amutuusa ku mugga n'amuwa obutwa n'amusuulamu, n'akima n'owokusatu. Baana be, so si baana ba musajja, baana be. N'akima owokusatu ng'amwambaza bulungi, n'amutuusa awali omugga n'amuwa obutwa n'amusuulamu, ng'aga nti bw'alemererwa amazzi okumutta, obutwa bumukole ki? Abaana be, abannabaana ye.
bwe yamala naye n'akola kyekimu, n'awandiika akabaluwa n'aga nti kisajja gwe ontamye, sisobola nakukulekera baana bange kubabonyaabonya. Naye neyesuula mu mugga ng'amaze okunywa obutwa. Kyenjagaddemu kye kino wammanga, webanyulula emirambo egyo ne bagireeta okugisaalira gye bagenda ogiziika, baajawula abaana ne babasaale ne bagaa nti gwe abambadde sheekh oli we yakola fatwa gye yawa n'agamba abalabika ekifaananyi ky'obusiraamu musaalire abaana abo. Ne babasaalira, n'alonda omusiraamu gwe yalaba nga ali mu tishaati n'aga nti oyo mulaba nga bw'ayambadde n'abamufaanana nga bambadde bwe batyo, mumugenda osaalira oli mayiti y'omukyala, kuba yo basooka ne bagireka wali kabangali. N'alonda omusiraamu eyali ayambadde tishaati jiini n'aga buli ayambadde ng'oyo mumugenda osaalira oli, era mmwe muvunaanyizibwa mu kumuziika. Yakikola lwaki? Kubuulira bakoze ki? Oba mutegedde point? Kubuulira bakoze ki? Nti ekikolwa kino kiki? Kibi. Sheikh al-Islam bw'atyo bwe yakiramula. Ono omulala mu famire y'abana abeegundi Burhani, Sheikh Burhani Semakula, ekyo kyali wali Bugerere waffe. N'alondamu omusiraamu agwe yalaba mu bigoyegoye n'aga buli ayambadde bw'atyo mumusaalire mayiti y'oli yakoze ekikolwa kino ekyokutugumbula abaana ng'abawadde obutwa n'abasuula mu mugga. Yakikola lwaki? Kulaga abasigaddewo nti ekikolwa ekyo kiki? Kibi. Kati n'omusiraamu ono atasaala ate eyo bwe wabaawo ekibira jjajjammwe kye yaleka Kisenyi bamutwale eyo mumwawule. Wala yudfanu fi makabiri almuslimin, taziikibwa waziikibwa baki? Musiraamu. Ekisembayo ekyokutaano ku bimutamukolebwako tasikirwa kubanga maata kafiran, afudde si musiraamu, kubanga la yarithu almuslimu alkafir, musiraamu tasikira mukaafu. Wala yarithu alkafiru almuslim, nabwe kityo bil aks, mukaafu tasikira musiraamu. Ono afudde si tomusikira. Olaba obubi bw'obutasaala obukutuusaako ennamuleezi 5 tuli ffe n'abasiraamu. N'olw'ensonga eyo obutasaala kibi. Togenda kulaba kujjana ng'obadde tokola ki? Obadde tosaala. Lyekkubo eryekise wakati okuyingira jjana kuleka swala. Gwe kasita ogireka n'ogigayaalirira. Baganda bange sola tugitwale nti kikulu. Mufe ku bakyala bammwe, abakyala bafe ku baambi baabwe. Kigambo kyaki? Abazadde mufe eri abaana. Abaana mufeeyo nnyo eri abazadde bammwe. Bwe tusobola okuba nga abali wano tulina abazadde naye nga tebakola ki? Tebasaala. Mu bigambo bw'oyogera ne maama ne taatawo mwegayirire nnyo mu byabatazannyiramu oluvannyuma lwa tawhiidi butaleka ki? Kati atasaala bamutwala butwazi batyo mu bigoye bye byafiiriddemu, mayiti ye musitule. Era esitulibwa bantuntu ba bulijjo. Gundi musitule oba mukeeka mu kiwempe abadde takola ki? Nga kirimu okulabula abakoze ki? Abasigaddewo. Ekkuba eddala ekyeswala nkimaliriza, tugitwale nti nkulu gye tuli eri obulamu bwaffe. Swala nkulu era kibi nnyo okubanga omuntu akola ki? Katasaala. Kubanga senga obuuza omuntu nti lwaki ddala mu butuufu tosaala, ayinza kuwa nsonga ki? Nti nkaluubirizibwa omugongo bwe nkutama. Essola, okumanya essola nkulu tewaliwo weeviira ku muntu mu bulamu bwe okuggyako nga Allah amaze mujjako knowledge kukola ki? Kutegeera. Ne bw'aba mulwadde awo olaba balagirira omulwadde asaala ati.
olaba ne mu lutalo kati nga bwolaba luno olwa Russia ne Russia ne Ukraine, essola tevaawo. Ye musirikale ali ku tanka akutte, sola etuuse bamugamba alina ensaala yaayo, salatul khawf. Tusaala tutya nga tuli mu lutalo? Olaba Allah yalalika abantu abali mu lutalo, abali mu duka n'abalalika kessola. Gwe ali mirembe gyo, atudde mu muzigo gwo, atudde mu kikomera kyo, gwe n'oleka essola olw'okuba nti maama naaka alina saaluuni, ali mu lutalo mu mbeera ey'okutya duka. Salatul khawf nagisomesaako abantu tugisaala tutya. Abamu basaala ng'abamu bateeza abalabe, bano ne bamaliriza, bali ne badda. Oba bano okusaalako ebbiri, bali ne badda eri emabega, bano ne bajja ne bamaliriza ne imaamu. Ntegerekisi nagisomesa mu nsaala mukaaga obusiraamu bwe baziteekawo. Naye olaba omuntu ali mu lutale essola temuvaako. Olwo gwe ali mu takisi, ali mu bukya yekalakaja n'ejjambiya bwawagala eno. Waliwo ebintu Allah byasobola okukuleetera, naye nga Allah ekyo kyennyini kyokutta ekyejjambiya nga wallahi Allah yasazeewo nga yeteekeddwa okujja mu bulamu, tokola ki? Naye n'ozikyanga bwoti bwobbiramu abantu ate olemedde kuzambira obutakola ki? Ali mu lutale essola temuvaako. Gwe ali mu bukya ekuveeko olw'okuba ovuga takisi, olw'okuba maama Hafsa alina saaluuni enateete. Tuli wano mu Owino tetulina we tusaalira, oyagalawo ki? Funawo osaalira. Wano babbulooka b'ettaka neyeetala mu mataka g'abantu, bw'alambula yiika eno bali ku yiika 8 ziringa ezaabwe, essola ebayitako. Lwaki temutambula na misaalo? Olaba jjajjaffe baatambulanga naki? Zinzimia, kicupa ekirimu amaki. Naye n'osanga abasiraamu b'ennaku zino ayimiridde n'enkofiira ye ne kanzu afuuyisa ku kkubo. Kati oyo asaala ddi oyo afuuyisa ku kkubo? Ayimiridde bw'ati akola susu ku kkubo, teyina mazzi. Kati engoye zaalimu agenda kusaala? Aba musaazi oyo? Era abajjajjaffe bwe baatwala ekigambo ky'essola n'atambula n'amazzi, yeetegekera ki? Sola. Naye mwe ab'omulembe guno emizikiti mijjuvu ku makubo, wabula abatakisi bagiyitako, abavuzi ba bbaasi, abakinjaajo beekajja n'amajambiya gaabwe, teri sola. Sizo ne bali mu yanseenene, sola teri. Essola bw'etaviira ku muntu ali mu lutalo. Ono gwe mulaba ono akutte tanka, ali ku bagiyita tanka, simanyi nnyo bya ntalo, ali ku mudu bagiyita ki? AK-47 ani? Uzigani. Oyo ayeesibye eki enjegere ezirimu amaki, asuulamu bino ne bikuba. Essola bw'etuuka bamugaa tagirekawo wennyini. Kakati ate ggwe atali mu lutalo, essola y'omulwadde Allah n'alaaliko omulwadde asaala atya? Wabula ggwe omulamu ali mu kikomera kye, ali mu muzigo, n'otuula n'ekuyitako kuba otunda byenda. Naye omulwadde bagabwe abatasobola kuyimirira asaale ng'akoze eki? Atudde. Bwe batasobola kutuula asaale mustalikiyan ng'akoze eki? Kayibasi ku mugongo gwe. Tasobodde bw'atyo mu mbeera yonna gy'alimu akole ki? Asaale paka nga Allah amaze mujjako magezi. Ne bw'aba asirise bw'ati nga tayogera nti haji yeesibye omumwa, naye ng'akyategeera bamugamba asaalire mu ki? Mu mutima. Naye ggwe omulamu ayogera, atambula, wabula oli eyo Saudi bw'onyumya Abawalabu bye bakola ebyessola tobiriiko. Ekyendabye no mu Bawalabu naye nga tasaala. Ntegerekisi sola kiki? Kikulu. Era bw'obeeranga n'omuntu nga tasaala, mukyala gw'ozaalamu abaana,
bakyala batera nnyo complaininga ti abasajja baabwe tebasaala nga bamaze kufuna buki bukuubagano. Teeka atuyambe, nafumbirwa n'omusajja tasaala, pulira antamye mwononefu, n'omubuuza akulinamu abaana bameka? Tulina abaana 8. oga bulijjo olinda ki okunnyonnyola ebyo? Swala kikulu. Baganda bange mulemere ku swala, abantu mbalagire okusaala, abakyala mufeeyo ku swala zaabwe, kubanga abakyala abamu tebamanyi na kusaala. Bagenda ne basuubira bambi nti buli swala yonna ebeera mukaama. Eswala y'omuki y'omukyala basuubira eyo nsobi nayo. Si buli nti mukyala buli wasaala alina kusaala mukaama. Eswala ez'olwata era naye asoma muki? Bwe wabanga wasaalira tewaliwo baki basajja bamuzira, lwe luganda olutuufu, ba ajaanibu ab'ebbali, ali mu nnyumba ye nabba, lwaki magali byagisaala amuumuunya? Kyentegeeza mulongoose eswala muwulire basoma biki? Mukyalo ono gwe nnina Al-Fatiha agimanyi, Tahiyatu agimanyi gisoma, ebigenda ku maviivi abimanyi, naye ojja mulaba nga yeewuuba mu bikolwa, bw'anyeenya emimwa nga bambi ali ku maki? Ali ku magu. Mubagezese nga maama Abdu, leero janguko wano tunyumyemu, twejjukanyemu ku Busiraamu, musomeramu Al-Fatiha, owulirize. Awakyamu omukole ki? Omutereezeewo, so saate kumusekerera n'omugenda natomera tomugaa ti ate watomera, muyambeko. Tegerekisi mukole ki? Mutereeze swala, mutereeze bakyala bammwe swala. Era kyova olaba tulina obuzibu bunene obweyolekedde gye tuli. Omuntu watuukira ddala okuwasa omukyala atamanyi na Al-Fatiha, olwo abaana balibeera batya? Kuba omukyala yatandika omuki? Omwana ali awo mu kumuzanyisa mu kumuleralera Al-Fatiha ng'eruma. Maama niye mbeewuunya mu engeri gye mweteeka ku bakyala abatamanyi na kusaala, ng'ali naawe kennyini tomanyi. Muzibe n'owettulu ne bakola ki? Ne basinkana. Owettulu mumumanyi, yalina erimu naye nga gwali naye 2 tegakola ki? Gwe kennyini tomanyi, olabamu katono, ate oli ne muzibe mutambulira mu nzikiza. Ate oluwasa abakyala ab'eddiini naga haji jangu tusome mu Qur'ani, haji tukolenga omuraja gwa Qur'ani, tisamanya nti mpasa shekhati kati mwagala ki? Naye omukyala Al-Fatiha swala muginyweze gye bakola ki? Gye bali mubibe wali badde bitandikibwako n'abavubuka abatannawasa mu kweyogereza. Oyogereza omukyala mubibe mba mwogerako ku nsonga ennene nga temunaba kuyingira mu relationship empanvu, mubuuze ku bigambo by'eswala. Manyi okusaala? Mukwano ogwo nga gukyatiba akusomeremu. Temulowooza nti buli ateekako akatambaala niyeesiba bulungi n'ayambala gye muyita hijabu nti amanyi okukola ki? Naye mubibe mwogerako eno mu kuweyogereza eno swala. Qur'ani oyimiridde oti? Al-Fatiha eyimiridde mu mukyala mugezese, olaba oba asaala. Nye tumala obbatuusa awaka tubazaddemu n'abaana, laavu ekendedde, bw'otandika okutunuulira ensobi n'oga sheekhe noonyezaayo oba onfunira namwandu, sheekhe gwe onoomanya nina omukyala tasaala, swala yagaana, tumaze naye emyaka 21 bwakakiraba kati otuuke n'okwegomba bannamwandu. Bibiteekeddwa okubeera nga twogerako. Swala oyimiridde otya mu swala? Ddala Mariyamu ono gwenjogereza, Aisha amanyi okusaala, eswala agitwala nti kikulu. Ntegerekisi tulongoose ate tufeeyo ku bakyala ku nsaala zaabwe. Nsonga esemberayo ddala olwaleero mpanvuyiza al-ghafla, obuki? Bugayavu.
wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun. Abasinga obungi mu bantu ku mateeka gaffe bagayaavu. Al-ghafla sifatun min sifati ahli an-nar. Obugayaavu kitendo ku bitendo by'abantu b'omu muliro. Kasita bukubeeramu n'ogayaala, kubanga obugayaavu bwe bunajja bugenda kukusembeza nga bukutwala mu muliro. Bantu bayimirira ne bakuba ludo nga tebasadde, ne bayimirira ku betingi nga teri swala,